Abalungi abagala mbanirizaako omukutu gwaffe guno ogwalina lubaale lwa divine ensayirira nkala na mirembe sinzita ku kisozi ky'omirembe ebuga wasaisai beebaza mwenna abeekumira ku mukutu era nenyongera okubasabira bajajjaffe babampeera ekirungi olw'okwagala ensonga z'obuwangwa n'ennono olw'obutasuulirira nnono yammwe Kale munnaffe w'obanga onyumirwa empeereza zaffe. Some of you guys go like bannalonga ekintu kino mukitukubira. Yeah. Thank you so much. Ekintu kino bwe tuba nga tukibakubira bulungi kale no kyenkusaba bwe tuba nga omanyi tukuweereza bulungi ku sayiti yo nga tukolera kola ekintu kimu subscribinga ojja kubanga ofuna buli katambi ke tuba nga tuteekayo. Era nawe omupya ngenda kusaba kola kyo kimu subscribe liking a page yaffe eno ate sharinge ogenda kubanga ekintu kino oyongedde okiteekako etofaali yes lekawo comment yo wobanga oyina kyoyagala okugattako ate munnange naawe ayina ekibuuzo tetugaana yes omukutu gw'omwe please feel free ask anything you want to ask kakitakibanga waliwo kyetugamba nti okay, tugambe kasita kibanga kiri ku mulamwa. Yes, that is the right word to use. Muzikirize mbengamba njoera omugenyi waffe ate era omusomesa agenda kubanga ababuulira kyetuzaako kyetugenda somako bye bimu ku bintu omulubaale natali mu lubaale bye weetaaga okubanga omanyira ddala ate nga olutambulirako ayi Hello. Nze Nalongo Nalubaale yasinzira wano ku kisozi kya Mirembe gyebale gyonna gye mutuusaako engalo n'enzanyo Nalongo takisaka neeteera olwaleero tugenda kutunuulira ensonga y'okubuuza nti lubaale aterera mu mbiri zokka eri abagamba nti lubaale aterera mu mbiri mokka naye abange kituufu embiri kitegeeza kikyo embiri kitegeeza ekifo awatuula kabaka kale olubiri bwe lusukka mu lumu zituyita embiri twalaba era batugamba nti olubiri kyekifo awabeera obufuzi bwa kabaka kugamba gaali badde ng'amaka ga kabaka abantu bangi babeera mu lubiri nga babugiriza beene era ng'abantu bano babeera mu biti bya njawulo batuula mu biti eby'enjawulo tukitwale nti ebitongole eby'enjawulo abantu bano mu bo mulimu abakyala ba kabaka abaana ba kabaka abaweereza ab'emitendera egy'enjawulo okugeza abakuuma omuliro gwa kabaka abagalagala abambowa abagoma bano bamusanyusa abayisa b'omwenge abakongozi kwegamba byonna biba bitongole mu lubiri omwo kale mu biti ebyo byonna nga bwe mubiwulidde ate era ojja kusanga okugeza nga kawuuta mu lubiri nga yakulira effumbiro lya kabaka buno nno buba bukulu naye nga si bwansikirano naye ate mu kitongole kye kimu ekyo ojja kusangayo nakasala ng'ono ye mukyala omukulu w'abafumbiro ba kabaka so ng'ate tulinayo n'abawagga nga bano be bookera kabaka ennyama n'okusiba empombo za kabaka kale njagala mutunuulire ekyo kitongole tuli ku kimu katuteebereza nga buli omu ate alina omumyuka we nga buli omu alina omumyuka we n'abalala bangi nga bali omwo mu lubiri kati abantu abo bonna nga bali mu lubiri ffe ekiseera kituuka ne bafuuka emizimu kati bafuuka emizimu omuzimu ogwo gujja kujja gy'oli oba nga ye mukama wo gube nga gukutambulirako gujja kukuloosa
nga gukulaga ebintu eby'enjawulo era mu lubiri. Bw'onootambulako bajja kugamba nti oyo Nabuzaana. Tubalabye bangi abakyala abali mu mafumbiro omwo naye nga tugamba kino Nabuzaana y'ababanja so nga ate nedda munnange. Era tulabye n'abaami bangi nga bali mu ffumbiro eyo abandi ne mubayita ne Bassebuzaana naye nga ate munnange oluusi si nedda si Nabuzaana. Oluusi nga Kawuuta nga ye yamwambala kati ye olw'okuba nti yabeeranga mu nsonga za ffumbiro lya Kabaka, omwana ow'obulenzi ono yeesanga ng'ali awo yeetoololera awo ku ffumbiro. Kati teebereza ebitongole ebyo byonna abantu ababibeerangamu. Kati olabe essaawa eno nga ffe bazzukulu baabwe weetuli era tuli mu bungi. Kati nga buli bwe tutambula bwe tuti tulaba mbiri ez'enjawulo. Kaakati abo be bantu b'ogenda okusanga mu mbiri zino ez'enjawulo, weebuuze lwaki omuntu ono tava mu lubiri. Naye munnange si lwakuba nti tavaayo nti oba lwakuba nti takolerwa by'alina kukolerwa, naye olwokuba nti obuvunaanyizibwa bwe buli awo. Alina kuba ng'alabirira mmere ya Kabaka mu ffumbiro lya Kabaka, alina kuba mugalagala, alina kuba mumbowa, ayinza okuba si mutendeke ng'oli jjajjaawe bwe yali, naye ng'ate ye bw'abeerawo mu kifo ekyo jjajjaawe ye emirimu gye gisigala gitambula bulungi nga ye bw'agyagala. Kati abantu abalina empewo nga zino tosobola kugamba nti bagenda kuzikolera wabweru wa lubiri kubanga empisa z'olubiri ziba ndala. Olulimi olwogerwa mu lubiri lulala. Kati omuntu bw'atyo singa omutwala mu ssabo oba mu mbuga obuga nga si lubiri, yeesanga ng'agenda kukaluubirizibwa olw'ensonga nti empisa z'olubiri ziba ndala ku z'abano abalala. Muwulidde, mu mbeera eyo ajja na kutawaanya abo ababa baagala omukolako. Kale si buli mulubaale nti alina kukolera nsonga ze mu lubiri, wabula ate oyo ow'omu lubiri tolina walala ojja kumukolera era olina kugenda mu lubiri. Olina kugenda mu lubiri gy'oba okolera ensonga eyo ey'omu lubiri. Kale kyetaagamu okwezuula omanye lubaale bw'aba akuluma wa mu lubiri oba si wa mu lubiri. Olina okuzuula nti wa mu lubiri oba si wa mu lubiri. Bw'aba wa mu lubiri yakolangayo mulimu ki? Bw'ba nakugamba nti lubaale wo yali mugalagala oba yali mumbowa, kaakati nkubuuza ggwe ssebo ayagala okukola lubaale part time, obumbowa obwo ogenda bukolako ssaawa mmeka? Olwo Kabaka omulekera ani agenda okubeera ng'akola omulimu gwo? Obwa security buliko night shift night shift. Okay. Yeah. Kati oyinza obba gwe oli ku night shift this time, eh? Yeah, this time nga gwe oli ku night shift. What if ng'owa night shift tannalabika nga gwe wekka aliwo? Ogenda kuleka Kabaka waawo abeerewo nga taliiko bukuumi. Era oba ogenda mugamba noonya owa night shift mukama wange kubanga nga Kabaka wo gw'ogamba otyo. Naalongo nno kakubuulira ebintu bya Kabaka si byangu. Okay. Eriyo ebintu by'otosobola kumala gaasabye akamwamu obigamba Kabaka. Okay. Era ebimu ku bisinza okukaluubiriza abalubaale. Kye kino kye nkugambye nti empisa n'olulimi lw'omu lubiri byawukana ku bino eby'omu mbuga. Kati wemba njagala kumugamba kati tutangazeemu. Wemba njagala mugamba nti mukama wange nsaba ogire ono wa night shift omuleete. Nkyogera ntya nga simuvodde? Okyogera otya nga tomuvodde? Osobola okumugamba nti ayi beene nze omusajja wo gundi mu buwombeefu nsaba ayi mukama wange ondeetereyokko ku munnange bwe tunaakola emirimu. So togenda mugamba nti night shift oba day shift kubanga ate era si ggwe weesalirawo. Okay. Since weesalirawo, but look at it this way nti tuyina okunoonya akasente
akubanga twakubiriza abantu bazaale kyolera kati abantu bwe bamala okuzaala balina obuvunaanyizibwa kati bagenda kukola batya nga yali ku night shift ate nga yali ku day shift. These are the reason people are giving. Someone is like, yes, nali agadde okikola njagala ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange, but these are the reasons. Naalonga omukyala mulekeraani. Okay, nyinza okumwerekereza ogenda okukola obumbo naye obwana bwange ani agenda okubulabirira? Bwe tuba tukola ensonga z'empewo at one point tusuulawo amaka gaffe muganda wange nga tebinnatabuka va kweno embeera eyo kugamba mbu you can negotiate, you can do what, but there is a time when you're caught into a fix nalongo nga bino ebyokwogera obwogezi nga tebigenda kusaasira oba kuteekako kisa. Osobola okubeeraawo ng'ono omusajja alina suulawo mukazi we n'abaana be nga togenda mu lubiri kukola mulimu gwo gwa bumbowa naye nga n'emirimu gyonna gy'okola nga tekuli nagumu gutambula. Era tekifaanana nga nze abasuddewo babeera bandaba that I'm busy trying biganye si kubasuulawo nalongo olowooza bano abasajja baali badde bakola mu lubiri n'emizimu ne gijja nga gikyabanja abantu kugenda mu lubiri nga baali tebafunamu. Ebyedda byanyumanga bwe biti nti wewabanga oweerezanga beene mu lubiri bwe ruti ojja kusanganga Kabaka Mukasa yakwatanga famire yo n'agikwasaganya n'abaako ne waabawadde kino na kino naye kati sooka otunuulira embiri kye zaafuuka. Embiri kye zaafuuka tekitegeeza nti ne bakabaka kye baafuuka. Si kye baafuuka naye kati bakabaka baasigalayo nga bo bwe bali mu buyinza bwabwe era mu buvunaanyizibwa bwabwe. Bo kye baagala baagala awa loyalty gye bali. Olina okusooka okuteekamu omulage nti mukama wange neewaddeyo gy'oli. Karenti oba ogenda kukola otya? Akahandolinga beene asobola okahandolinga singa oba omulaze nti mu mazima mirimu gye gy'okola ki gy'oliko. So mu ngeri ennyangu someone has to give in. Yes. Wholeheartedly. Yes, exactly. You have to give in wholeheartedly eri mukama wo for you to see kikyasobola okukukolera. And these men have done wonders for people. Yes, they have. They have done wonders. Kubanga bakimanyi nti at one time you have to give a sacrifice. Kati gwe omusajja omufumbo, gwe omukyala omufumbo, what else is there for you to sacrifice? You have to show him nti biri byonna mu maaso ge bannange tebikola makulu. Bwe kibanga kumuweereza weewaayo n'omuweereza. No, ajja mukukuumira. Bwe kibanga ddala omuweereza ajja mukukuumira. How many marriages have you seen? Is it breaking up at a calling point? Then later, nebiddamu nebitereera. Okay, this is what I know. This is what I want. I know. And it's not like I want you to give people assurance. Naye ensonga zino banjagala omuntu n'aziyingiramu ng'amanyi later on what is going to happen. Amanye nti busobola okukeera ku makya beene n'amuyita. Wamala omuyita nga be bamu ku bali bajajjaffe be baali bakyala ba Kabaka. Nga there is no going back koli oli omwami w'omukopi. Omuntu aba alina okukimanya nti abakyala there is a possibility of not going back. Ng'oli of course tosobola gatta beene na mukopi. Era still ojja kusigala nga bw'oba osazeewo okuweereza beene then so be that is going to be. Kati ng'ono omwami wo eyaliko omwami wo nga kyalina okukolera kulabirira baana. So njagala abatuwuliriza bakimanye. Nakiri nakyo kibagambe nalongo. Oyo n'abanyonnyola muka Kabaka. Kakati waliwo kyatabagambye nti n'ono asigadde ng'alabirira abaana. Ate munnange abatakkirizibwa kuwasa. Nalonga ensonga za Kabaka tunaaziddira ku nsonga za relationship bukya bwe ziyinza okutambula. Omukyala aba asazeewo. Ensonga enkulu ebadde nti Lubalena wakolera mu mbiri? No.
lubaale yenna si wakolera mu mbiri. Kubanga Kati gwe bwe weesanga nga lubaale wo wa mu lubiri omanya bumanya nti olina mukolera mu lubiri kubanga embeera z'olubiri zikyukana ku mbeera ez'ebweru w'olubiri. Eno oba odiiringana balangira bambejja anti bakabaka. kati Olulimi lukyuka, empisa zikyuka, ennyambala ekyuka na buli kimu. So ng'eno ate era biba birala nnyo. So faayo nnyo omanye ne kino lubaale wo wa kika ki era ndowooza naye tujja kufuna obudde tuba tusomese tubalage nti omanya otya nti lubaale wo wa mu lubiri. exactly I think n'ekirala kye tulina okugatta ku nsonga eyo y'ensonga y'abantu okuba nga olumu tukiyita okuubisibwa. Abantu balowooza mu mbiri mulimu nsonga z'abalangira n'abambejja nti oba mu mbejja n'omulangira beebo abanoonya embiri okutambulizaamu ensonga. Ate n'ekirala ekyo ng'okigyeko ekyokubiri waliwo ensonga eno nti kati olaba amakyusa gano ge tulimu olaba nti embiri zijjuddemu nnyo abantu. Embiri zijjuddemu nnyo abantu olaba nga buli muntu atambuza ensonga za lubaale ali mu lubiri, alina olubiri lwalimu era n'osanga ono omuntu mu lubiri olumu n'atuuka okukola komenti eno egamba ti munnange n'olowooza otabeera mu mbiri lubaale atereera. Lubaale w'ennaku zino wa mbiri, lubaale takyali wa kasubi, lubaale takyali wa kugamba nti omuntu ayina essabo lye limu nti ajja kutereereza ensonga. Mbadde njagala you make some clarifications about that. Ekyokuba nti lubaale abeera mu mbiri mwokka mwakolebwa. Abantu tuyina ennaku zino tugiyite ki eŋŋombo eriko nti buli atambuza ensonga zitambuliza mu lubiri. Abantu balina kati enzikiriza egamba nti bw'oba toli mu lubiri lubaale tagenda kutereera. Ate waliwo ne bano abalowooza nti embiri z'abalangira n'abambejja nga tugambe oli mu mbejja oli mulangira nti yeewo abo be bali menti okugenda mu mbiri. Waliwo ne bano abalina eno mentality nti munnange tuli makyusa lubaale wa mu mbiri, lubaale takyatereerera mu kasubi emu. So ebyo bye mbadde njagala otangaazeemuka. Okay. Kakati lubaale wa mu mbiri tuli mu makyusa, lubaale takyali wa mbuga. Ekyo si kituufu. Tuli abantu bangi nnyo era obujjajjaffe busimbye emirandira mu mbeera ez'enjawulo. Ojja kusanga omuntu omu oyo ng'aliko lubaale w'embiri n'ezitali mbiri. Owulidde? Is that possible? Yeah. Really? Yeah. It is very possible. Kubanga kati osanga omuntu omu ng'aliko emizimu ng'ena. Jjukira buli muzimu gubaako lubaale wangu. Yeah. So tosobola kugamba nti bonna batambula mu ntambula yeetya yeemu. Ensonga lwaki omuntu ojja musanga ng'oluusi asookedde masabo n'agenda ng'akulaakulana mpola ekkubo ne lijja nga lyeyerula kakana ng'asibidde mu mbiri. Embiri si kituufu nti z'abalangira n'abambejja bokka kubanga tugambye nti mu lubiri mubaamu abaana ba Kabaka, mu lubiri mubaamu abakyala ba Kabaka be tuyita abazaana n'abaali abaweereza be. Ne mubaamu n'abaweereza be. Kale kugamba abalangira n'abambejja tukitwale nti baganda b'Abakabaka, bannyina b'Abakabaka, baana b'Abakabaka. Tosobola kugamba nti bagenda kubeera mu lubiri bokka nga tebaliiko babaweereza kubanga abo bantu baakulabirirwa. Owulidde? So ebitongole byonna mu lubiri obituukiridde birina okubeera active. Era ebitongole ebyo tubyogeddeko nga bingi okusinga ne bw'oyinza okulowooza. Era ekyo kinnyonnyola lwaki mu lubiri wabeerayo abantu bangi.
waliwo abaatusabye obutambi buno okuba nga tebuwanvuwa nnyo. Omulundi oguddako tujja kujja tulabe baani ababeera mu lubiri. Exactly. Tumanye baani ababeera mu lubiri. Kati ky'oba okola kibeera kimu weekomereko Nalubaale Divine ojja kubanga ofuna buli episode gye tugenda okuba nga tuteekayo munnaggwe atannaba kusubscribinga nkujjukiza nti please subscribe. Tekiina kye kikuggyako. March gwe mukolo gwaffe ogwa jjajjaffe Muwanga omwaka guno celebratinga jjajja Muwanga nanyini kuwanga Nalongo nzikiriza ne kano nkayiseewo. Waliwo abantu ababeera eyo nga just bakuwulira buwulizi nga baaliyagadde beebuuza nti oba Nalongo Nalubaale afaanana atya. Please if you wanna see her ndowooza ojja kumulaba ku mukolo gwa jjajja Muwanga. Ajja kubeerawo, ajja kujja. Ajja kubeerawo. Kale bannange atakuumira mpeera. Tweyanziza nnyo.